Endobeso. Ndaba mukaka tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Omutabbizi wa Beat Fama ekintu ky'omuziki. Omutabbizi wa Beat FM ekintu ky'omuziki ne yebere sawa endaganye katulumbe tulabe. Dani Wanje sebo. Jebale. Bampise kadima na mayanja kaboggoza tuli ku Beat FM ekintu ky'omuziki wana habuzibu ki? Obuzibu bwange. Ino muwala bamuyita Jaliya. Jaliya antobedde Jaliya alemedde wange. Mukazi wo girlfriend kiki? Namuleta nga girlfriend nga umulanga bwobimanyi. Kakati omukazi alemedde ne mukoze buli kibi kyonna mukoze buli kibi kyonna omukazi alemedde wange naye omukazi simwagala. Wamujjawa. Omukazi namujja nateeteeyo namuleta mwana ngambanye byekiyayi namuleta byakuba mu bukubi naye. Omukazi anemeddeko ewange mbadde njagala oyogereko naye. Mwinamu abaana mumaze ebbanga ki? Simulinamu baana. Ate nakamana emyezi ng'ebiri ate sibe namuzaalamu kuba simwagala. Naye gwe omuntu gw'otayagala omuleeta otya ewaka? Waaye nga mumanyi munnange mumuleeta nga mumanyi nti muntu naye nga naye tulina ku mpisa za mbadde njagala. Afazali ogereko naye nze mpulira nga ntami njagala agende. Lwaki gwe tomwegobera n'onga nti genda? Ati munenga nze ngezaako okukola ebikolwa bino n'ebiraga nti agende naye alemeddewo kati ate nga nze yamanyi nti mwagala. Amanyi nti omwagala? Naye nga ate ntimwagala ngezaako omukola ebikolwa bino n'ebiraga nti simwagala naye alemeddeko. Okay, ye Jaliya. Ye Jaliya. Twogereko naye omukooya agende. Agende mbale yayogereko naye. Kwegamba munjogere nyangu akwesibako. Angesibako naye simwagala. Yene namba ye? Namba ye nyini. Ye naye kakati akalowoozo ke njagala okuwaamu. Omuntu bw'obanga tomwagala. Ebiseera ebisinga tomumaliranga budde. Ffe katwogereko naye tulabe. Naye abumalidde. Ate abukumalidde wa? Yali banga yabadde wange nange emyezi ebiri mbita mitono. Okay, kale tweyanza katumukubireko tovaako. Kale. Jaliya. Wanje? Jebale. Kale nawe jebale. Kale bampise kadima na mayanja ne kaboggoza tuli ku Beat FM ekintu ky'omuziki. Abawa. Munjagaza. Tuli ku Beat Radio. Kakati Dani abadde atukubidde Dan boyfriend wo. Dani owange. Mumanyi. Dani atukubidde ng'ayagala twogereko naawe. Ng'atugambye nti kwegamba omazaawe ebbanga mbu lya myezi ng'ebiri. Naye ng'ayagadde twogereko naawe ng'abantu abakulu. Mbu akugobye naye toyagala kugenda wammwe toyagala genda biki biri bitya. Dani nono omufowera munnange. Agezezaako naye. Obadde ogamba? Agezezaako yayiwako n'omusulo ku kitanda. Dani. Embeera we. Ngoba kakati naye mbutuufu okuyira omusulo ku kitanda lwaki oba tukwate ekkubo n'ogenda ate ngende wakomanya abasajja nti babbula omanye ebbanga lyemaze nga nnoonya abasajja wangi omanye ebbanga lyemaze nga nnoonya abasajja tebalabika anti abasajja Jaliya abasajja tebalabika naye ate okubeera ku musajja atakwagala tekiba kirungi kujja mpola wangi ejja kujja mpola bivaawo ayina ki? Abalina abakazi bangi naye nze ali ewaka abo tebinkwatako. Mupangisa? Yazimba nyumba goloofa nze kati ngamba we basaanika nga ngenda we bajjula ngamba we bajjula ngenda we basaanika mba mulalo. Naye kakati tugenda kikolera kikubawo omuntu bw'aba takwagalira laavu tebaawo. Lava ajja kujja mpola ate sisobola kukita munnaye lwansonga. Nina bakama bange ate bamusiima. Bakama abo? Nze nandi mutadde naye bakama bange sirina ngeri ki gye nnyinza bannyonnyola nabo bamusiima. Kati bakama abo be baliwa? Naawe oli muntu mukulu
Naye kati yewe bimugamba nti simanyi olina bakama abo. Ebyo sabi mugamba omuntu yesigalizaayo ekyo muteebererako na byama bye abantu tukuuma ebyama byaffe. Kakati ogenda vaawo. Sisuubira kuvaawo nze newe naavaawo bakama bange baba balina osigala wate saagala bamutulugunye. Jigenze jitya Kadima n'amayanja ne Anko Kabogoza ku 96.3 BT Fama ekintu buli ky'omuziki tetudduka nno kadde nkalabanga kaddusedduse wano naye katufune ab'amasimu nga baabo mu babiri mubiwulidde. BFM mukaddewa sebo oyo mukwano gwo David Salinga bulijjo ensozi bbiri naye nfunye okwemulugunya kungi abantu okwendayenda okunako kukuleetera ekizibu oyitamusudde kugotera abange bamusiima omusajja ali ku bbemu ebidisa yage nti omukulu ali kuyoleke anji webale kuwere kale sobola oyo musajja wa kabaka nga bulijjo basooka kwambula zikusooka asinzira n'amawokota obiwulidde kakati mu mutuufu oyo alinje y'amagye naye noono Kadima wanji webale kuweereza kale oyo omukazi mpozi agaba mugireyo jambi yagamulemye ku kibali bye n'avaawo ate bakama abe bakama bagende nabo mwami Kadima Zebuwemba ogwanga mwege mukadde wange tuwulidde bintu naye mukulu Kadima naye nkuwulire omwana muwala oba nonyaka ofibane abira omusabe mujja temwagala wate okayisibwa ku musajja mukulu Kadima wanji webale kuweereza mukulu Kadima kale ono Mutebi Francis endaba mawokotanga bulijjo omusajja nakiguddeko bakama be kyabakola azira akatyagera baveewo kawoozi tekazirikadanga obudde bwampewo yenza bulute bukoza Kadima namayanja Priscilla nange Anko Kabogoza son of Nakabulu from Rwanda nkoma n'ennyimba mwenda tubagamba nti musule bulungi ero yesisimuka batuwabulisimuka olwaleero wasuuliddwa Bebe Cool yavuddeyo n'agamba nti yandibanga Bobi Wine amusinga obukulu ane mukulu wange mbo Bobi Wine asinga Bebe Cool kudiru kyali manti nange natuula 98 senior 6 oba kitante oba wa kakati ate ansinga obuto ate twadya tutya nga tutuula ku mwaka gwe gumu ande era amabirizi yatugambye mbu 98 waliwo okutuula kwa mirundi ebiri muleme tutabula bwongu mbwera kirabika Bobi Wine yamusinga obukulu kati bamama baabwe betwalibadde buli amanyi Bobi Wine Bebe Cool yasinga Bobi Wine emyaka giri koti Bebe Cool akizudde kati nti muto wa Bobi bannange omukunja nakachwa ne amoto mu balanguzi musisimuka ku BT Fama. mu nyumba ebitasula mu nyumba birala abantu basula mu nyumba era nange mu nyumba niye naawe olina okusula mu nyumba wamanyabo kireva gyasulawo badde eri mu studio sawa 9 you don't know what they are doing bambi ng'ali nkuyiya ngoma nyabo kituufu gwe mukyala kireva gye nze mukyala wa kireva gye ofumba obumazeemu bbanga ki mufumbidde emyaka 20 years naye ofumbye kakati mukulu kireva gye ki ekikusuza mu studio ate kalwaki yewe mwasula mu studio lwakitangubire oyagala akugoberere omuli mu studio okuba engoma bw'osabula otyo Johnny leta kamera tusobola okubanga tulikwata direct tomanya tuyinza okubiteeka ku TikTok sagala camera I don't want camera but I want this boy out of my home nawe nyabo weefuge kati why are you sending the boy awe Johnny beerawo you go kati nyabo mbadde nsaba kireva gye omubuuzi akabuuzo kamu bubiri ng'abaagalana tulabe ayinza okuba alina ensonga ze why do you love men than me your wife yes kireva gye answer the question kubanga nyo njagala ndi mubi sigwandekwana mukazi ndowooza bannange mumutukuvu mumunoonyerezeeko kati kireva gye kankubuuze kino ekibuuzo kuba kati nange obudde ndaabundiridde empinga omukazi mumaze emyaka 2 mu bufumbo nga mwagalana tewalayirako okumwagala paka okufa nga kwe kuli baawukanye nze saasaba mukama bye bagamba